SB4 Media, Fina Tuggussa Enssonga. Omukulu n'omuto ensonga tuzigonjola. Likinga, commentinga, subscribinga. Elisesa, obisanga yoku SB4 Media. Yefe Tuggussa Enssonga. When he sleeps, Dandusu, Dangeregeze, Damalusu, which English? Tell me English. English, which English? The legs. My friend, my country, why? Why coming to Tagala? Thank you very much. Like Auntie Very much. Very much. Thank you, Auntie. And she's waiting for me. Why not call Auntie? Hey, by the way, why not call Anne to come? She's swimming like you. I wasn't Uganga boy. But that was Yefe Tuggussa Enssonga. Mbalamusiza abasebo ne bannyabo amannya Namutebi Sofia akulira abasabo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna abalwadde bange mwenna abali wabweru w'eggwanga abali Sweden n'abali Germany abali London n'abali e Uganda abalwadde bange mwenna tinnafunye ekizibu ky'abafeera abali ku Facebook nga bakozesa erinnya lyange okujjanjabirako abantu nga balimbirako nti bagabirako obugagga bagabirako emikisa enzaalo wamu n'ebizibu ebirala byonna n'okubakwatako ebitambo era nga balagira abantu okubaweereza ssente ku masimu gaabwe basobole okubajjanjaba. Bassebo ne bannyabo Maama Fina tajjanjabira ku Facebook. Maama Fina ajjanjabira mu kifo kimu kyokka Bulenge wali eddwaliro lye Mityana Road mayiro 7 okuva e Kampala. Maama Fina oba oyagala okwogera naye oyogera naye ku ssimu zokka eziri wabbanga ku screen. Oyo gw'odiringa naye ng'akusaba ssente omusindikira kukoleko oyo aba mufere taba Maama Fina. Yefe Tuggussa Enssonga. My chigamba chenyiza bagamba come this one this side not this twaba wambi Mchaka kukoka madde ebintu benyini mwabingira tabimanyi ebintu kyavudde kuki kuwuga Atalantisi lwaki wasose newebuuza kuba kimanyi ageze ne tuwuga ngenda n'owuga wansi eyo mayinza bwe mba mpuga nzikira wansi eyo in fact babadde bapadde n'omulimu ku Atalantisi muzungu yaze n'abuuza omuwarabu yaze why this guy swimming very good wasoma ng'angamba nti mpuga nnyo n'okusinga abakolawo kati olwana osinga omuntu yasomerera omulimu ogwo gw'ogusinga anti waliwo okubanga ogusomera naye nga waliwo akusinga ofubuutukeyo guno muzaale omwali yava Uganda okujja okunoonya omulimu ze gambi mwarabu yazze yasoose n'abuuza abaana wali bannayuganda bakolayo n'ababuuza why that guy swimming better than you Sitani alina ne bamugamba naffe tubale tutwanyi nti abuga waatu Sitani ngai omuwarabu naye tilipapula nsayininge contract bampa ssente bampa miliyoni eza wow ngamba miliyoni eza nengana mimi no working million 5 per month nga mimi no working I'm going back to Uganda. I have a babu. I have my wife. She's waiting for me.
Anteira. Do you know my madam? Thank you very much. You like Anteira very much. Very much. Thank you, Anteira. And she's waiting for me. I'm going back anytime from now. Are you sure? Are you married? Why not call Anteira? By the way, why not call Anne to come? She's swimming like you. I wasn't uganga kwe. Badda kulese. Base bone program ya luzungu. Bane musonyiwe. Omanyi waliwo ebisere mbugama tinekangire ko luzungu. Ngabenda mukama abikwadika nkomono. My friend, my country, why coming kutagala? Jatagala. I say, baby, Twina, Mukama Yatua. Is coming the Jabalongosa, near Twino Mukisa, Mukama Wawakwa Dongsa, but it's much causes. Nzani namtemi which was a brilliant, Adumida, water the number 5 is covered day once. How are you? Langa na kozo basic is gonna reception. You come clean my room now. Akazindi kanzemu. Whom are you talking? Yogera ngani? Aya kujozi. Me, my arbab. Mommy. Big mama. Big mama up. Okay. Let me come. Najja. Nalungoza. Nabajozi. Obulambo. Enyota nendume chonna. You bring water, drink. Why not bring water? Why not? Too much. My room no water. Ebugum leta bata. Ebugum. Too much hot. Why not OC? I want SC. SC slow. Why not bring me good SC, big SC? Okay, boss. Okay, mama. Okay, son. Hey, son, mama. I'm coming now. Najja. Na teka ko. Olo umaro yebase. Mayi umaro yeba. Ulina kabozi kana umaro yeba kana. Umaro yeba kana. Bitu bye mukama. Olumubi buzabuza. Mugembe. Umaro yeba kana. Amanya ko ufuluta nnyo kati zinelusu ndezika. Wesoma. Bitufu. Wesoma. Weba nafuta kati zinelusu ndezika kumabuka nekatoba. Namuzuku sechiro nembayesemu. Kana akuba. Me. My friend, don't lie. I don't lie. Why lying? I don't lie. Surely. When he sleeps, dandusu, dangeregeze, damalusu. Which English? Tell me English. Which English? The legs. Base bane banyaba bane SB4 Media. Neto yagade. Bananga no bali tuwagira. Smile kigambo kyenyiza bagamba. Come this one. This side, not this. Twaba wambi. Obulamu bwe tulimu. Buli muntu yenna abisobola. Buli muntu yenna abyagala. Buli muntu yenna asobituukako. Abantu balowoozesa nti osanga ffe. Zenna Mutebi Silivia nono SB4 Sebonya nti ffe abasobola. Naye olunaku lw'ozaalibwa Katonda akubalira. Akoera program. N'akugamba nti wano ozaaliddwa ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omusanvu olunaku bwe luti essaawa bwe ziti essekendisi bwe ziti. Obulamu bwonna abukolera pulaani waaka. Abukolera entegeka. Tutambulira ku program ku kalenda. Yes. Katonda byonna asobola biteekanaga nti yes ozaaliddwa gwe gundi osobola okubeera bw'oti buli kimu. Era saagala nkulimbe oba saagala mbeere muzibu nnyo kugamba nti nkukange Katonda yakuzaala olina omukisa kituufu. Family zonna ze tulaba zitugamba ti family ya gundi yo tegula kagaali tegula boda yasiraana abaana tebafumbirwa yasiraana abamu tebasoma yasiraana abasoma tebalina mirimu yasiraana abafumbirwa basajja banaku yasiraana bagenda buli abadde bakalu yasira byonna tubisanga ku nsi.
ekyewuunyisa SB4 wali ozaaliwa oli mweru okimanyi nalikeeru buli kaana akagwa ku nsi tuzaalibwa tuli bweru ozadde kazungu basebo ne banyabo ebizibu byetusinkana byonna tubisanga ku duniya kuno embonaabonayo endaaga yeerimu omwanyi tezibala endaaga yo nagende Saudi Arabia saafuna nagende Dubai nasiraana nagende mu America nasiraana nagende Japan nasiraana nagende Gidi nasiraana byonna ebizibu tubisanze kuno enjawulo eriki SB4 nti taata bwe yazaalibwa yasangawo ekikolimo tusooka na kujjajja jjajja wa jjajja yasanga azaaliwo ekikolimo ne jjajja n'azaalibwa nasangawo ekikolimo ne taata n'azaalibwa nasangawo ekikolimo nange omwana azaalibwa nasangawo ekikolimo n'omuzzukulu agenda kusangawo ekikolimo n'anaddakaja mpaka omuzzukulu gwe tuyita Nakanu ng'asangawo ekikolimo naye nga ekikolimo ekyo Katonda si yakiteekawo no bajjajja Ba Brands and Curtains Specialist tusinzira South Africa tetukome South Africa yokka ne mu Uganda tuzze ettabi lyaffe mweriri kati tuzze tubatuuseeko all types of blinds Roman blinds aluminium blinds vertical blinds wooden blinds double ruler blinds all types of curtain designs tuyina blinds eza hotels ez'amasomero ez'awaka wamu n'eza offices tuyina blinds roller wallpaper ate nga tukola ne artwork n'ebirala bingi watwetaaze tukubireko oba tuwhatsappingeko plus 2761888946 oba ku 0742465996 mu Uganda mwetuli kati. Oli mulimi wa miti kalituusi weegomba oba oteekateeka okutandika weeyune Lwazi Forestry Limited bakugumu okusimba kalituusi n'okutunda endokwa ez'omulembe tukuwa lease ku ttaka ey'emyaka 7 ku miliyoni 3 zokka ne tukusimbira emiti ne tugirabirira omwaka mulamba ate ku ttaka lyo ku miliyoni 2.5 zokka tukusimbira era ne tugirabirira omwaka mulamba ku miliyoni 2 giba myezi 6 tulina kibanja program ku miliyoni 6 tukuwa eka namba ne tukusimbira emiti okugirabirira omwaka mulamba eyeetaze ettaka nga lya kyapa nalyo weeriri tutuukirire wano Kasangati Boyinja Zone oba ku baku noti 703 283 391 oba ku WhatsApp ku noti 776 991 noti 3 bookinga kati nga season tennakuyitako. waliwo omanyi ngenda njo ku bintu bya mukwano gwange Meja Muhammad Kibulu Tamale Mugenzi twali tusoma nnyo mu byeddogo mu byaki baabasiraamu bakiyita kiiso nti omuntu asobola okuteekako ekiiso ne kibonyaabonya abaana n'abazzukulu naye gwe n'okiyita nti nze Katonda bwe yantunda Katonda bwe yakutunda wazaliwa Makindye wazaliwa Lukuli wazaliwa Kisasi mwatundayo dda wazaliwa Mukolo kitaawo yali omukulu kugamba ba Maama Fina ab'ekyabazaala buli anti biruke Mungu Primary School kati balagira aba bazungu aba bayindi nga come clean I'm recording my country mu byonna ki nze Maama Fina enkyali bwe naaba nfuddewo I don't care nze Katonda ampadde kyenjagala buli weyogera ebintu byontiisa nze nkya basebo ne banyabo bw'owulira gy'oli mu America London wawe nti Maama Fina awummudde kyefe emirundi 10 tukyakwetaaga zaani akeera ku makya nga nkyusiza obulamu bwa SB4 zaani akeera ku makya nkyusiza obulamu bwa Umar SB4 yekasumalo yekawula eggwanga kyenkana yes omukyusiza omwadde obulamu omwadde life omuwadde kikyasinga okwetaaga mu duniya ate okyusiza obulamu bwa Nnayuganda nti bannayuganda ebitundu 85 ku 100 bikyuse ku lwa Maama Fina okyusiza alina PhD okyusiza alina diguli okyusiza alina master degree 5 okyusiza
kwegamba atasomanga nako okyusiza omunaku emmomboze okyusiza banna Dubai okyusiza banna America okyusiza banna Japan ensi yonna nga buli muntu olwaleero jo nabadde nga bankola bino ebintu bino nga tugenda ku boat cruise nyansanga omwala mu saluuni nangamba netubeerawo ne bansanyukira ne bampa ebyokulya ne bampa ebyokunywa naye after nga musiibula omwana nangamba Mafina mbadde nsaba ompeeyo ebigambo kale nga bibiri naye ng'abantu abankube balinga mutwala baŋŋamba mbaweeyo ebigambo nina munafu abeera kuno bamuyita Salaki namulabye nga agira namulabye papanze mu TikTok nze TikTok onjagala in fact nze nebaza Rosette yanteeka ku bintu ebyo nze ati nsiri ku TikTok naye ndaba nze abaana abo njagala nnyo bafolowinga bw'otaba followinga obanga abejjako nga tomanyi nnaku yaabwe ate nga naye wali munaku basi oyo mwana Salake mugoloberera njira mwagala nnyo nnyo nze oba bw'otoyagala ate nze mbaagala naŋŋamba naye Maama Fina nange neeguma olunaku lwendigwa naawe ki naye ate eneme wange gwoyi naye oba omwana simumanyi waliwo gwe yabadde agamba yanyoba yaŋŋambye njogererako naye mu interview eno ngaga nti banvumye Salaka anvumye nze omanyi ebivumo sibitwala nga kife baatuvumaavuma ddaba baatuvuma amantuntu naye Salaka nemuga gwe baati bakubye ng'onyirira naye ekyansanyusiza ye mwana akawala kabadde obakola simanyi nnyo ndabika video nga agamba kati njagala ogamba abantu nti Katonda bw'akuggulirawo buli muntu yeetaaga selfie Katonda bw'akuggulirawo buli muntu yeetaaga Maama Fina mpayo ka video nadduka maama nafuira wansi buli muntu bw'akuggulirawo Katonda nageza akuggulirawo emisama negikuggulirawo olwawe nakuggulirawo tobuuka bigere bisatu nga tofunye akumanya olwaleero bwe twajja mu nnyonyi twalimu abantu lowooza nga 2,000 lwaki bayitawo asanyuka womanyira nti bino byata ye muntu ogamba nti nyamba eriyo baminisita abasibe ne banyamba bali wano e Uganda nga bamukubuza tomumanyi namanyi sibamanyi eriyo beemupi nga bamukubuza tomanyi nalinnya naye mu byonna basebe ne banyawo mu abantu abakozi SB4 Media nti obulamu bwe tuyitamu tufuna emikwano egitatumanyi tufuna emikwano gye tutayambanga nako tufuna emikwano egituwira obuwuliza kikwewunyisa nti abantu fe abatumanyi oba abatuwagala tetubayambanga nako ekituufu n'osanga olinga akulwanira n'entalo tomumanyi tomulabanga nako nenga gati akwata ku SB4 mutta akwata ku Maama Fina mutta akwata ku gundi mutta akwata ku gundi mutta mu byonna kyeki olugendo lwa Edubai luno lunjigiriza in fact ndoza olugendo linakusembayo mbadde ennaku nnyingi nnyo naye ng'abamu ku baamazza ennaku ennyingi okusuubula kubaffe ebintu byaffe tusuubula mu konteina n'obutikka ne bigenda naye nga njagala omwana ono omumala anyumirwe Umaru yakedde ku makya n'aŋŋamba nti mami okimanyi nti bwengenda mu banka bampola ssente no Maama Fina okuyimira obuyinza ekituufu okulinnya ennyonyi tosigala nga bw'oli era mbasaba mmwe bassebo ne bannyama baalinya ku nnyonyi oba abaagirimu muleme kwefuna nti muli eyo sitayiro y'e Masaka Bukomansimbi ng'omutajja agakona ku ssaawa entebe ayimira waakumanyiire omanyi ekigwosa abaana kwe kugamba mami nalinnya ennyonyi mubugubi obw'ekitalo naye n'ennyonyi egaanyi waayi lwaki egaanyi oyo agikulemesa yali omu ku abo abaakusondera yali omu ku abo abaakuwerekera paka ku airport yali omu ku abo abaakuteekamu sente yali omu ku abo
lwaki okkiriza oyo akulemya eno gy'oli yasigale nga musanyufu ku mimonde gy'alya ne muwogo gw'alya akwagaza oddeyo eri ku muwogo gwakola ki gwalya tubibabuulirira nze sigamba nti bwe mba mbabuulirira nti oli ajje wa Maama Fina no tojja wa Maama Fina okwata bigambo byayogera kwata bigambo byenjogera weenoonye gende wasenga omubuuze gende wajjajja omubuuze gende wani mubuuze oba olina musawo mubuuze tojja wa Maama Fina omala kulemwa gwe jangu wa Maama Fina naye ng'olemeddwa naye tugamba nti Maama Fina yagwedde bw'ati kaŋŋende we yategeera ennyo nze oba tojja wange naye tokkiriza muntu kunafuya tokkiriza muntu kugoosa tokkiriza muntu kutegeerera tokkiriza muntu gamba nti olina kuddiba tokkiriza muntu gamba nti obusate bwolina okukola bulina kuyita buyise mu ngalo tokkiriza gamba nti wazimba akayumba e Uganda teke weetaaga otunde eno kateeka kuyambire eno mubimbimbi bwona okwetegerera obulamu bwona obufuga come this side bwekkiriza nti omuntu bw'aba akutegeera ate simuweeko ebitundu 32 ebisigadde byesigalize naye buli lwolikeera ku makya obulamu bwo n'obussa ku muntu tiyalina okutegeerera naye ng'ate tomunoonyereza kumati omuntu mu byategeera ddala bisinga ebyange oba nze amusinga ogenze SB4 wampa obulamu bwo nkutegeere kati nze nkusinga okutegeera naye nze nkwambusizza kati balamu ng'eri omuntu gwe wawa obulamu bw'okutegeerera nga musiru nnyo aba agenda kukussa basebo ne banyabo tutambudde olugendo lw'e Dubai era essaawa zino twolekera okudda Uganda abaladde bange mwenna abadde beebuuza lwaki mami aluddewo era essaawa zino kati tusimbula tudda Uganda so tubeebazizza nnyo mwe bali tusabira mwe bali twagala n'abatatwagala mwenda kye mutwongeddeko omuntu waba takwagala aba alina ensonga kitakwagala ayinza okugamba ensobi yo n'ogitereezaamu Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Ensangi zino buli kimu kikyuse engeri gye tuwangaalamu n'enkola y'ebintu. Ebiseera bino kaabuyonjo y'ekika kya biodigester septic system yeriko olw'emigaso emingi gy'erina ate nga kikaluubiriza bulamu. Ffe abakato Accra Construction Services tukwanjulira Accra Biodigester Septic Tank. Tuli bakafulu mu kukola kaabuyonjo ez'ekika kya biodigester ez'omulembe. Tewunya tenuunwamu ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala fuuti 3 ku 3. Ab'amaka, amasomero, hotels, amalwaliro n'ebifo ebirala. Mukolagane naffe tubakolere kaabuyonjo eya Accra Biodigester Septic Tank. Anti yeriko Kato Accra Construction Services tukola ne general construction omuli okuzimba amayumba mu bika byonna, okukola finishing ng'okusiba tiles ne painting. Tukola plumbing services kusana okuba pulani z'amayumba. Tusangibwa Nalukolongo ku kizimbe ky'Amakanga level 2 essimu noti 757 noti 5 anamunya noti noti oba noti 772 noti 924 Kato Accra Construction Services, Zimba, Uganda. So n'olwekyo come. So n'olwekyo mbeebaza kano kali kabale bakata mu mukono mwenna batwagadde mwenna neeze mu byonna ebigambo bye bembakuutira nti
mulina okubeera serious, mulina okubeera abamalirivu, mulina okubeera abantu abaagala ennyo, mulina okubeera abantu abamalirivu. Obumalirivu bayiza bwe ye paati emu asobola okufuula ekyekitalo. Olaba bano abantu bagamba nti babbe bakoninga baabamalirivu. Obumalirivu bwa musudde ku kibi kyasomi. Naye wano akaana simanyi baba akasibye. In fact tudda kati Uganda njagala okanoonye. Akato. Akabadde kabba nga kakonkona kagamba nti maama nti munyambe maama ngobe mu nju nakaleba akampeereza. In fact basebo ne banyabo kyenneeya amapolisi bwe nabenzikiriza nsinka ne maama w'omwana oyo ne maama w'akaana akabbi. Maama omubbi n'akaana akabbi mbasinkane nti akaana kakula katujju kakula bakataddemu omutima. Kati omwana agenda okweza emyaka nga 10. Yes. Kati oyo omwana tusobola mulekera mu kyalo oyo mwana olina muwanga maama Fina n'abeera naye. Okiraba n'amutraining nti ensi tekola bwetyo. Ne yazaalibwa bwatyo n'abeera bwatyo era SB4 nkutumi n'abanda bakati abasooka bobanga okamanyi akaana ke baataddeko nti akaana kabbi nga kaana kakalu Ayubu gundi nga kaana kakalu. Okiraba ndowooza nti omuntu okula malivu kati okula omuntu nga malivu waliwo okula nti njagala mbeere kino. Basebo ne banyabo njagala obeere n'omwana wo bamuli owazala abaana 6 oba 7 omwana gamba nti njagala munsimbere kino n'abaana bange babeere kino. Ekirungi ekitamutwaza ku poliisi abeere ekirungi naye gwe tosobola kulowooza nti sengaawo oba mwannyoko oba ani agenda okulowooza abaana babeere bulungi oba future yebeere nnungi. Abantu abalungi mu nsi ndowooza bali ebitundu 2 ku 100. Kati oli mufuna ddi omulungi wabula omuntu gw'ayagala okwetooloolako. Kituufu. Tweyanzizza nja kwebaza Robert Airport. Entebe embaga etuuba tugenda gibeerako nebaza n'abantu mwenna abanjagadde mwebale nnyo. Nange kankwebaza mama wange neyanzizza nnyo okuvaakidde yange okumpaka tweet nontikako ku nnyonyi tebakomye okunompa ekirabo. Yabadde surprise. Yampadde ekitabo kya kamera nabadde naye babanga ku muntu nakutikka ku nnyonyi nakwane surprise. Nabadde nga njagala wagimperedde mu kiseera ekituufu nga njagala naye nga simanyi nzizaako ki. Eri etandise okwonooneka eno oli awo neyanzizza. So fukamira naye tufukamira onabanga bali SB4 bali ku nga bami neyanzizza. Amina. Ne surprise yaffe yatasobodde kubaawo. Twagambye ndadde sokugamba abantu nti ebimu ku byampaliza SB4 Media okumugulira cameras nga twagala omulimu kugaziwe. Basebo ne banyabo twetaaga SB4 Media tuleme kukoma ku ekyo kye mulowooleza SB4 Media kubanga bwe mbagambe nti entime nze bwe mba nvuddewo SB4 Media asigala ng'akyawanirira eggwanga. Namugulidde kamera ezo nga njagala nti tugaziye okwata emikolo okwata firimu ez'enjawulo okuba nti oyimirira mu America. SB4 ina abawagizi mu America ndoza gwasinga ku blog kitegeera oyina abawagizi e London kati oli ayinza okubuuza Fina SB4 asobola okukwata omukolo gwange noga nti abulamu kamera ne kamera zaguliddwa mu bungi bajja kukwata omukolo gwo omuntu alooze nti wajja abakwata mu America nebaleeta wano. Ebyo ebibala betuzuula mu bantu noga naye omuntu nasobola ki awatali kwesoma n'okimugwira n'okimuwa. Kati nze nkusaba oba okwata kamera okulaga emikolo gy'abantu okulaga pati z'abantu. Nami neyanzizza nnyo. Bane mwewala abafeere kikulu bafeere. Ku Facebook kwebali tebatudde. Bajja kukwata programu eno bagigattemu n'ekirino bagamba nti essimu za Maama Fina ez'enjawulo eri 0772 45 89 64 0782 95 17 21. Maama Fina musawo, Maama Fina mukugu, Maama Fina expert bwe nti ensi egaanye. Maama Fina kikiddukiro.
Maama Fina omwana abuze, Maama Fina kye kiddukiro. Maama Fina ekitambo kyalema, Maama Fina bwe buddukiro. Maama Fina abaana bange balwala bawunga balina autism, omuyita autism abazungu. Bawunga twasanze. Wala nade kugenda gamba omuzungu yayita omwana. Ali nabadde ngenda mugamba. Naye ate omuntu omu ategeera leeti. Nale muganga naye natosala nga hawa yosebo. Mwana kirwana nakola bwati. Abantu babalogera omwana omuntu obeera tukiyita kikolimu. Ekikolimu omuntu akikuteekako nekigana okukwata gwe nekikwata abaana b'ozadde. Eiza abaana oyinza okusala abaana basatu omu n'akifuna oba ababiri omu n'atereera. Kati omunalowooza nti nga bano bo bategeera. Kitegeeza ono kyajja buzzi autism gwe bagamba nga olinamu abaana abiri bategevu omu akirina. Ng'olinamu abaana tugeze nti oba bana bategevu omu ng'akirina. Abantu ne bawungira awo. Ne kibeera part of ekikolimu ebeera saddaaka gye babawaayo ku lulwo nti wabeerewo omwana agigabana. So Maama Fina obuddukiro bwe Maama Fina tuleeta muntu alina ddalu wataliwonya. Naye ddalu lina ebintu bingi nnyo. Maama Fina obufumbo bugaanyi. Musajja atawaanya, omukyala atawaanya. Kuyisa mukka mu kisero. Maama Fina obufumbo bugaanyi. Maama Fina sente zigaanyi nga nnyo gaggawala. Ebyemanyi. Naye si kugamba nti olw'okuba ndi expert waabyo mu nsi. In fact, esobola okwetwala nti mu nsi. Nti ate ogaana okugenda gw'oba oyagadde ewalala. Osobola okugenda w'oyagala. Lwana wejjeko ekikolimo ky'obwavu. Lwana wejjeko ekikolimo ky'okudiba. Lwana wejjeko ekikolimo ky'abaana abatategeera. Lwana wejjeko ekikolimo ky'abaana abatafumbirwa. Lwana wejjeko ekikolimo ky'abaana abaasiraana abatongezebwa ku mirimu gwe lwana. Lwaki kugamba olwane nti olwaleero gwe wooli abakusaasira n'abakujubisa bakulimba banyumirwa. Lwolekera ku makya n'ofuna essanyu ng'abantu hello mami, how are you? Omulwanga yagala nsomunyigira. Omanyi ate buli ateera ayogera oluzungu manyi naffe tukwogera. Naye lw'otandika okwogera oluzungu nga lujja abantu banyiivu. Omuntu akwagala kwire mu Amerika ng'okaaba. Omuntu ayagala kwire ng'oli Dubai ng'okaaba. Omuntu ayagala kwire ng'oli wangu okaaba. Tebaagala kwira ssanyu. Ate bw'omukubira essimu balina obuzigaziga bw'ekirogo. Mwana namugenyi ng'olabye. Wasongo Agala. Banange bakugwa nawe bakuwumuza. Gesame mu mutima. Abantu tebaagala byeyagala kati nga wendi wano. Umaru atandise omunyigira. Ate tali Bulaaya. Umaru tiyayeruse. Umaru jjako kamera batandise bamwereza embaluwa mu kika. Waliwo olukiiko badde basigaza okubaayo naye agambe siri bundi Bulaaya. Balina omulimu okusooka lutuule. Kwegamba ebintu bikyuka byokka era yaŋŋambiddwa kati ali mu buzibu. Tuli wano mu woteeri tusimbula tujja Uganda bannange basebo ne bannyabo tujja Uganda tutuuka nkya. Tujja Uganda tumaliriza okulambula trip eddako Americana. Okitegedde SB4 Media Tuggussa Enssonga. Yaffe Tuggussa Enssonga.